Dr. Hajati Kulthum Nabunya gwe yamututte nze namututte era njala okwebaza Akiramu ki Akiramu baawe yakoze ki ye yamuwadde umura leka naawe iyi obadde ki Akiramu ye yampereza sente ezatutte Dr. Kulthum Nabunyema Akiramu ki ali Amerika ba yamuwowa namuwa n'amahari Akiramu abisobola oli mwana we waffe webutamba Akiramu yonna gy'oli vidiyo eno gye naakusanga omuntu bw'akola obulungi bamwebaza mwebaze njagala okwebaza Akiramu gumisiriza njagala kumwebaza olw'okutwala Dr. Kulthum Nabunya e Makka n'akola umura 24 Desemba yakutte dola n'azikasukako Akiramu si kubanja dola wazisukumye ne sente ezijjako n'ozimpa Akiramu ki gumisiriza bawa Kulthum Nabunya Akiramu yakola mbwatu akantu mwekali kanaawe toke mweriri mwati mamuzala wazalawa atakakati wamanyi tuga work in silence let success makes the noise bekola biyo musajja bamwogerera nnyo kabogerere nalabye Kulthum ku nnyonyi ne ngamba ani atadde yatambudde ne Sakifa era Akiramu ye yataddemu gumisiriza ali Amerika yakasuse n'akasuka sente ku simu ne bagiggala ne banga tokizwa kuddamu kufuna sente Akiramu nga ajjako sente nkongere sente tomupikanya ale tunagamba ki kijja kijje gwe kati kulu akoye munoonyeeko kulu by the way she's afunye experience empya akoze ibada like asabide ku Akiramu why not kati goyinza okube omukazi bayinza okuwa umura basajja ameka ababikola abasajja bali abokka kati owuli ate kati okuma abasajja nabo ennaku zino batabuse ate balaba buno obusukubi buno obulala naye mukazi wo amuwadde umura yamuwa umura babeerawo bonna bigambo byali bingi naye omukyala n'agumiikiriza abakazi mugumiikiriza ebirungi bijja Akiramu ye yampadde sente ntya Allah nga nakava ku Kaaba n'aziweereza n'atwala Dr. Kulthum e Makka era njala kwebaza Akiramu olw'ekyo kye wakoze nsaba Allah akwongere obulungi mu byali bagamba mbwa Kulthum ye yetutte nedda nze message ze nina wano sente ziri ku gundi world limit nga ziva Ameri sendi wave zivaawo ezo Ameri zekyaddondo oba zekireka sendi wave n'ateekako Akiramu yatutte mukazi yatutte mukyala we Makka nnyo kati gwojja kubeera eyo oyogere eno ng'abantu bakola Akiramu n'atwala kulu e Makka ate bwe kataligirya mu bbanga ttono kulu adda ku Kaaba Akiramu Mungu amunyweze amumalire amwongere obulungi Akiramu webale nnyo webalire ddala baga omusajja talinaamu omusajja ali eyo oba talinaamu oba alinamu yatutte mukyala we Makka work in silence success makes the noise mwebale nnyo kati akoye kulu so kati kulu akoye ojja munoonyaako ojja munoonyaako naye nga nyongera okuyita abantu ba diaspora mujje diaspora balina ensonga gye batannaba kutegeera gwe okuva ebweru okujja mu umura tekikwetaagisa kujja wano Kyaddondo owawumura tekikwetaagisa kuvaayo e Boston ove Hawaii ove Canada ojje wano tutwale okonectinga bukonectinzi kati nga bwolaba afande lu wagenda okonectinga mu Ramadan okitegeera America Madina connection nga tugenda mu mikolo okujjako hijja omuntu ayagala okgenda mu hijja nga ava bweru olina kujja wano era already katulina abalamazi baffe abagenda mu hijja balinga bana waliwo abava e London bali babiri waliwo n'ava e Canada ali omu n'agenda ova America abo bonna bagenda kusooka kuyingira wano balandinga wano era batambula na passport za Uganda kubanga babeera banna Uganda mu hijja bikyukamu mu hijja naye wumura visa njikuwa wonna w'obeera oli nojja n'oconnectinga n'osaalira nabbi n'olumba train n'ogenda mu kikko n'okimaliriza n'okiggala ate kati n'ekirala waliwo abantu abalowooza nti abayina obudde obutono wumura nsobola ogikuteekerateekera okusinziira ku budde bw'olina nze abantu wumura mbawe ennaku 10 kati nze abantu mbawe wumura ennaku 10 naye osobola okuŋŋamba nti sekase kimwanyi ninamu ennaku 4
waliwo omwana gwe twatambudde naye Desemba ono bamuyita Gita. Gita yavudde Gita abeera Boston. Gita yazze Makka yamazeeyo ennaku ezi 3 n'agenda yazze n'agwa e Madina ne mutwala n'akola ibada e Madina. Enkeera ne tulinnya train ne tugenda e Makka ne mukozesa umura n'agenda oli n'anaaba n'alinnya n'agenda. Mu nnaku ezi kati gwe tobeereeyo ng'olina ennaku ntono ga nti ate alina ennaku nnyingi otegeera tezijja kunkolera gwe mpa programu y'okufitinga ekyo ky'oyagala nja kikolera bulungi ate oveeyo nga ibada ngikoledde ate ng'ogisiima. Beera bwetyo bwetambula mu Sakifa kati. Ekintu kati kiri ku level y'amaanyi kidduka nnyo era bw'okiwalampa kati oba owalampa y'amagye. Tuli licensed under Uganda Bureau of Hajj Affairs. Uganda Bureau of Hajj Affairs kye kitongole ekikulira ebibiina ebitwala abantu e Makka ne Madina mu hijja ne umura. Ebibiina ebya class. Tambula n'ekibiina ekitegeerekeka ate nga kiri registered. Ti omuntu already bw'abanga afunye obuzibu omuntu ng'afunye obuzibu n'ekibiina nga kiri registered boddukira mu federation otaasibwa maama kakati sofe twafuna omukisa federation emyezi nga 3 emabega yatutongoza nga Sakifa Travels netuwa licenses 2 esooka ye license ekulaga nti oli registered under Uganda Bureau of Hajj Affairs bakumanyi kati ne bakuwa ey'okubiri practicing license ekukkiriza okukola emirimu gino. Waliwo abayina gundi emu certificate emu abo tebakkirizibwa. Federation esobola okuba nga ekumanyi naye nga tekuwadde lukusa kutwala balamazi. Oteekwa kuba alina okwebeerera bw'atuuka mbuuze nti aha certificate eriwa kuba kati ati gye byalaze wano olaba ku kisaawe we tuli essaawa yonna bikyuka bagenda kuleeta abantu babagenda nti muleete ebbaluwa eraga nti muli registered under Uganda Bureau of Hajj Affairs. Bwebanga teriiwo mujja kukoma wano. Ekyo tukibagamba kati omulamazi alina kwebeereramu. Tambula n'ekibiina ekiri registered. Yes. Tambula n'ekibiina ekiri registered under Uganda Bureau of Hajj Affairs. Fe waffe certificate gye ziri zaasamye bwe ziti era bw'onsanga mu ntebe yange eyeekyusa zindi mu mugongo. Visa temutetenkanya. Ate wali kigambo. Visa muzijja twakayimirira wano nga njikuwadde. Era waliwo eyalamanzaani gye ngenda ofulumya essaawa yonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala alhamdulillah. Interview yange naawe ddako ndowooza ejja kuba mu kikko. Inshallah. Ramadan program tubeereyo. Inshallah. Mungu akkirize tubeereyo. Mungu akkirize. Zuulo n'amuleeta. Zuula ajati zuula. Mugamba gye tugende mu Ramadani. Ajati kwai ngamba ajati ajje tugende. Ajati zuula unamutwala. Nja kumutwala ajati zuula. Ajje mu discount. Ajati zuula salamu njikuweereza. Yati munne kakati tunagamba ki ajje mu discount Ramadani otambule naye lwaki oleka mukwano gwo omanyize kankule mmanyira okumanya emikwano ojonkera muyina okumanya emikwano nze kati onda mikwano gyange njitwala kati lwaki mukwano gwo omuleka si mukwano gwo age Hajjati Mariam namuyigge Sakifa Travel Agency. Kibadde kikaamu. Kiraba tuvuddeyo. Ndozala ne Zamzam bubiri. Eyakoze twawaffe ezisinga bamungeddemu akali extra. Bakwade bubiri. Alhamdulillah. Amin. Olugendo olubadde lulungi nnyo Sheise Kimwanyi nga omumanyi ku dduwa wali yazitukubye. Embeera nnungi nga bw'ogiraba tobalaba basanyufu. Bano bonna nno Sakifa. Oh my God. Oh, Ajat Samaleku. Amanya ne dobozi. Nawagam Fatuma. Nawagam Fatuma. Yes sir. Gwe munundi gwo gusose. Yes sir. Ebadde etya maka. Ebadde nnungi nnyo. Soko babulire kibaddeyo bana batagenda. Kibadde. Kibadde abantu nga bayitirivu nnyo naye alhamdulillah Mungu atusobozesezza ne tumalako. Okay. Yes. Biki okunyumirwa. Byonsinza okunyumirwa. Banne bali abantu. Balina empisa bafa ku bantu. Babeera n'abantu buli wamu. Okay. Yes sir. Kati owulira otya muli?
mpulira bulungi nnyo nga nkomye onsikanya ogenze weka togeze na mwami nagenze nzekka wagenze weka lwaki wagenze weka yasoose kuwanze ate inshallah gwe mulundi gwogusoose gwogusoose kulikayo Haji salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Bulungi. Esebu. Nawe jova. Ala nzize kuwanyiza mukamu wange. Kumula wano mu kamera. Bwogenda ddi? Njagenda insha Allah. Onagenda insha Allah. Togenda ngayo. Sinnagenda. Wano ate we tuli. Waliozeewo. Bulijjo nzija. Nzija alhamdulillah. Tegeza bulijjo okoma wano. Kiki weesunga ogende? Insha Allah nange nja ntuuke ku Kaaba. Okay. Njaga ntuuke nange. Alhamdulillah. Mujje tugende tusooke twogereko abalamazi. Seka salamu alaikum. Oli bulungi. Nze amannya agange nze Saala Nansubuga. Ajati Saala Nansubuga. Nansubuga. Owangalira wa? Mpangalira Mbale insha Allah. Mbale? Mbale sebo. Mbale saidi ki? Mbale Mbagisu sebo. Sebo. Je wavudde? Je navudde sebo. Tujja okuwerekera omukyala sebo. Aliwo gwe wawerekedde? Ono hajjatyo. Ngono ye mugole? Ye mugole. Ande gwakutte ekimuli. Nedda mukwatidde ku Ogenze n'okwata ekimuli. Nendowooza gwe mugole. Ajati salamu alaikum. Walaikum salaam. Ogamba otya? Nsaba weeyanjule. Erinnya Omumbejja Nakalema Saala. Omumbejja Nakalema? Saala. Owangalira wajati? Mu Lufula ya Old Port Bell Road. Wano gugundi wano nga ku internal affair. Esebo. Wobeera. Esebo. Mukola mirimu kyajati? Omufumbi wa mmere. Awaliwo Naalongo mukwano gwange oba omumanyi? Yanzirira. Oli mu namba mmeka? Namba 2. Oli namba mukaaga oba? Namba 3. Namba 3. Naalongo namba 3. Gwe namba 2. Ekitegeeza mu Lufula gwe yavuddeyo. Nze navudde. Owulira otya ajati? N'essanyu lingi. Embeera ebadde etya? Nebaza Mungu okubanga nsobozesezza okugenda okukola wumula. Alhamdulillah. Sabakkiriza ibaada yange. Embeera ebadde etya maka? Ebadde nnungi wadde ng'ebifuba ne ssenyiga bibadde bingi naye alhamdulillah. Tukomyewo tuli balamu tewali afunye buzibu. Gwe mulundi gwogusoose? Nedda gwakubiri. Wakakikuba ebiri? Esebo. Ki ekikuwaliriza okuddayo? Ngenda ne ndaba Mungu byankoledde. Gye nvudde wendi ne gye ndaga. Obirabako? Nsigalira omutendereza. Ne nsalangawo buli mwaka nga guggwako ngende ntendereza. Maka ali atya? Maka mulungi alhamdulillah. Tetulina ttabbu yonna. Olina ky'omubanja maka? Nsaba busabi Mungu akkirize ibaada yange. Zonna ffenna nga bwe tubaddeyo akkirize ibaada zaffe ze tukoze. Atusobozese n'okuddayo emirundi n'emirundi n'emirundi. Watambudde na kibiina ki? Sakifa. Akuyisiza atya omukulu? Alhamdulillah tuli bulungi nnyo. Tuyisuze ku Haramu, Maka ne Madiina. Tulya bulungi. Alhamdulillah tetulina kibi kyonna kye tutuuseeko. Tewali ttabbu yonna. Alhamdulillah. So atatambudde na Sakifa omuwa magezi ki? Muwa amagezi gonna nti akyuse ekibiina kiri kimu Sakifa. Sakifa kyekibisiza bulungi. Atulabiridde nnyo. N'edduwa z'atusomedde. Nkakasa guno omwaka ate tugenda kweyongerako. Ono naye mubadde naye? Ajat, salamu alaikum. Agamba atya? Ajat, salamu alaikum. Ogamba otya? Amannya? Nandawula Sharifa. Embeera eri etya? Embeera nnungi alhamdulillah. Maka sole ki ekibikola? Maka. So yeno first time y'okutambula gwe gusoose kibadde kita experience ebadde etya? Alhamdulillah ebadde nnungi. Ebadde nnungi. Okay. Lwaki watambudde n'abaani gwate? Sakifa. Abayisizza atya omukulu? Bulungi nnyo tetufunye mbuzibu. Saagala olime ng'ova ku Kaaba. Tetunfunye mbuzibu yadde alhamdulillah. So mwasuze kumpi ne Kaaba? Edduwa Hotel. Kaaba mugirabyeko oba abayisizza eri gundi? Tugirabyeko ne tugikwatako ne tugikizibwa ekimu alhamdulillah. Lwaki wasazeewo this time around? Yali umra yange, yali mahare gange era twali twasazeewo bagambe. Yali mahare nga wamuleega. Mahare wamuleega wumula. Owaayi. Amahare wamuleega wumula. Allah adangayo. Aliwa. Omukulu aliwa. Tata. Omukulu wamuleega mahare. Wamuleega wumula. Alhamdulillah. Iyo wekiro kiina okutambula. Ava kuba n'abasaba omutwalo. Wamuleega mahare.
so kati alhamdulillah okifunyemu tokifunyemu amina kati tukubanja ndowooza balongo si bwe kiri alhamdulillah kiko omusajja kye tomulabwanyirira adiri yagenze manyi bw'olaba omuntu ataddeko adiri yagenze alalala kanzoke mubuuzeeko assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ogamba otya? Sigamba ya. Kiri kiti ekintu? Kibadde masavu. Yeno first time yo? Yes, first time yango. Soka weyanjule. Amanya erinnya lyange nze Katongole Adil Zaid, graphics designer, social media handle wa Sakifa Travel Agency. Bana nebaza nnyo Sheikh Sekimwanyi Mahmoud ne Sakifa nga as the general kubanga bampadde omuranga nange simanyi. Actually nategera kude today ngencha tugenda nga sina covid sina yellow book naye alhamdulillah byonna nemifuna njawulo ki gy'olabyeyo? simanyi kuba buli kimu ebisinga bibadde bipya okimanyi nga totambulangako ebisinga bibadde bipya bana abantu basinza Mungu gwe kyolina omumanya yaddala abantu basinza Mungu era oba ng'oli nga tomanyi baana bato bakulu baani naye ekyasinza okunkwatako ddala buli swala basalira abafu buli swala basalira abafu so naye nga tutambudde ekuyisiza etya Madina yabadde mukakkamu nnyo kyensobola omugamba kibuga kya Mutumu okimanyi then Mecca yo alhamdulillah ekisinze mu Mecca nti tusuza kumpi nti tusuza ku ssaawa yennyini haramu eri waneeno sawa yonna swala buli swala ogikwatira buli swala ogikwatira awo. So wagenze ne Sakifa Travel Agency. Abatagenze ne Sakifa baba kaki. Bana simanyi nakumanya mujje mutugezeeko kubanze ndi omukubbo ayagala okumanya ebisingawo osobola tukubira ku namba yaffe oba n'otusinika WhatsApp eri 0704 080 180 0704 080 180 oba tusange ku offices zaffe Sega Market Building e Mengo. All right. No. So a package gonde program immediate. Program right now tuina umara January ya $10,905 then tuina Ramadan egenda okuddako then Hijja. Okay. Buli yandiyakadde okusibira Mecca program package yo eri. Muina license mu Abasakefa. Tuina license okuva mu first of all certificate of incorporation tuina license okuva mu Uganda Hajj and Umrah Affairs. Tuina certificate zonna era wakobera ku social media sibe bine byeyiya ate abantu basuze wala gundi gwe zeka kubya abantu basuze wala abantu asemba bala bakomeka kyekikwewunyisa I mean Medina ebibine byatute abasinga basuze ye omunefe Sakifa twasuze awo nyine ku haram. All right. So tambula n'abantu abali registered bali licensed bali certified okutambuza abantu so bebana Basakifa bugana nge kulikayo alhamdulillah abantu bayo balabye otya abantu bayo alhamdulillah sibali ikimu kikakkamu. Okay. Seka jamu tumalirize sebo so Seka so kati program ayimiridde kati mu bufunze program eri bweti bannange ekisookaddala mu byonna nga sina ba program nebaza abantu bonna abatwesize Sakozi ne batuwa abantu baabwe abantu batuwadde bakyala baabwe ne tubayisa bulungi ne tubabaddiza bulungi nga balamu ate nga bakoze emikolo. Okay, waliwo abatabaddiza abantu ne batuwa abaana olaba oli omwana gwe twawanika owala mazani abantu batuwadde abaana nakatubadde n'abaana gundi oli zinati oyo yali ensibu kuba naye mutuwa abaana mumpa abaana kubanga abaana bano boolaba oluusi wanika mumpa abaana abazadde abalina abaana nga bato mu myaka teri kya bbeeyi nga kuwa mwana wumula mumpa abaana nina handling ennungi nina Sakifa team ejja okubalabira tugende tusomere abaana eddwa nga bakyali bato Mungu abakuze nga balongoofu abaana bonoonese abaana beetaaga eddwa team diaspora mumpa abaana mukonekitinge mumpa abaana mbatwale Makka ne programu eriwo badde nkyabeebaza mbeebaza mwenna abatuwadde abantu abatuwadde bakyala bammwe abatuwadde bakadde bammwe ababazaala ne tubatwala e Makka. Barakallahu fikum ab'enganda zammwe njala okwebaza Nsereko Idi e Boston mu America Uganda wange Idi yampadde sister we yabakuza bambi yangaseka Sekimwanyi nalengera Sakozi ekintu akiwanise omuntu wuuyo mukomezaawo nga mulamu ate era ne ibada nga azikoze njagala okwebaza musajja wange afande
Fandelu ate afandelu nalumba lamanzi ndese passport yomulabunjire se Fandelu aga afanta alina kigambo ennaku ezo abaddeko mugundi abadde alina gye yalagako naye yatuwadde maama aga nti seeka maama agende kakati alina era manzani agenda connectinga afande abeere nga alina ku 10 ezi 5 Madiina 5 Makka njala musimule ekikko mu kiwulire so program eriwo January umuli sigaddeko weeks 2 ate masavu $1,905 nga budde mbakambaddizeeko akuwagowa ate nga biri byennyini tebigenda kukyuka ogenda basuza mu mbeera wennyini babadde ku software adira ngambye alina mulina be mwalabyeko omulundi gumu temazze mubalaba tubasanze ku nnyonyi so January waliwo umula ekyokubiri abantu abanasiibira e Makka tulina ennaku 10 eza Ramadan ennaku 15 ezisembayo tulina ennaku 5 Madiina 10 eririmu Lailatul Qadr Makka mu kikko omuntu ozannya omuntu okusibira e Makka ng'osibulukira ku Zamzam nga woosabira edduwa Qur'ani we yakira nga ne swala buli gy'osalimu eswala emitwalo 10 sifuna Ramadani yo ku luno nga yanjawulo ojja otambule ate waliwo agenda okutambula Ramadani mulaba Ramadani jiveeko hijja ngenda ng'ennaku z'omwezi 26 ng'ennaku z'omwezi 26 ogwokutaano tugenda kuba tugenze mu hijja abantu abali ebunaayira naddala banna diaspora mwenna mulina bakadde bammwe mubampe mbatwale e Makka bamaama ababayirawo omubiri nga mukyali bato bataata abantu be mwawangala nabo omuntu alina kye impact gye yateeka mu bulamu bwo ng'olina obusobozi abantu mbawe hijja ate kati muyiga okugaba ebintu omuntu byagenda nabyo mu kabuli wakati emmotoka tuzigula ne ziggwawo ennyumba tuzizimba ne bazireka fine tubikole kubanga byakwewunda bya dunia Mungu yabituwa naye ate teri kya bbeeyi mu nsi muno nga mwana kuwa muzadde we mwe hijja afafagane naye agende akube ekiwaya ye agende afafagane nayo mu kabuli tebayinza mukwata mbadiya ate kisoboka tebayinza mukwata jeke nga yakola hijja jimuwe bwe kiri so n'olwensonga eyo program bwetu gye tulinawo as panel kuba kakati otuba tufundikidde omwaka